Muganda wange ne mwannyinaze njagala okwebaza Katonda ku lw'omukisa gwakuwadde bwakulesewo ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Mwebaza nnyo kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Weebala okuba ng'owuliriza ebigambo bino. Weebala okuba ng'obigabanako n'omuntu omulala. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe era liweebwe nnyo ekitiibwa. Teweerabira kusubscribinga ku YouTube channel eya Pastor Sebagala Ivan Samuel okuwuliriza enjiri n'ebigambo ebikuzimba mu mbeera ze ez'obulamu obwa bulijjo. Subscribinga ku YouTube channel eyo osobole okubeera mu bulamu obunayiga ekigambo kya Katonda. Tukyagenda mu maaso n'okuyiga ebyokuyiga byaffe ebikwatagana ku kiseera ekisembayo, ebigambo ebituyita okwongera okusembeera Katonda. Oba twagala oba tetwagala tuteekwa okunoonya Mukama. Oba twagala oba tetwagala tuteekwa okutuusa ku sseerimanya era n'eritegeera nti awatali kunoonya Mukama tewali ssuubi lya bulamu. Awatali kunoonya Mukama tewali buwanguzi. Awatali kunoonya Mukama tewali biseera bya mu maaso. Kyenva nkukoowoola muganda wange ne mwannyinaze onyweze ekigambo ky'okunoonya Katonda, kubanga abanoonya Mukama Bayibuli egamba nti bali mulaba. Obulamu bwe buli wanirirwa n'ekisa kya Katonda kinaabeera wamu nabo. Olwekyo nsaba Mukama akunyweze era akuwe nnyo omukisa. Ensi kwe tuli eraga tewaliwo ekyasoba, waliwo ekitatambula bulungi, waliwo ekitanyuma, waliwo ebigenda mu maaso ebitasanyusa. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze kikulu nnyo okutegeera lwaki bino byonna weebiri. Ekibi bwe kyayingira mu nsi, Baluumi essula ey'okutaano olunyiriro lw'12 lugamba nti olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi kyayingira mu nsi, bwe kityo okufa ne kuyingira olw'ekibi, kufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Ekigambo kiri nti bonna baayonoona. Era mu Baluumi essula ey'okusatu olunyiriro lw'10 okutuusa ku lw'12 ekyakikakasa agamba bw'ati nga bwe kyawandiikibwa nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda, bonna baakyama, baafuuka batasaana wamu, tewali akola bulungi, tewali n'omu. Bonna baakyama, baafuuka batasaana wamu, tewali akola kirungi, tewali n'omu. Eyo y'embeera omwana w'omuntu mwali. Ekibi bwe kyayingira mu nsi bassebo ne bannyabo tekyakoma ku Adamu na Kaawa bokka, kyabuna ku bantu bonna n'okutuusa eno gye tuli, kubanga bonna baayonoona. Era ayongedde n'anyweza ebigambo bino n'agamba nti tewali mutuukirivu, tewali n'omu, bonna baafuuka batasaana wamu. Ebiseera ebimu muganda wange ne mwanyi tulemerwa okutegeera ebigambo ebiri mu Baluumi essula 3 olwa23 ebigamba nti kubanga bonna baayonoona ne bataduuka ku kitiibwa kya Katonda. Ekigambo nti bonna kitwaliramu abakazi, ne kitwaliramu abasajja, ne kitwaliramu abaana abato, ne kitwalibwamu abakaddiye, abazungu n'abaddugavu, abampi n'abawanvu, bannaddiini n'abatali. N'abo be tulowooza nti batuukirivu nabo tebali. Kasa kibanga baazaalibwa nga bava mu muliro lwa Adamu tewali mutuukirivu n'omu. Waliyo be tulina mu mirembe gino ng'olukiiko lutuula ne lumulangira okubeera mu lubu lw'abatuukirivu. Ffe tuba tumulangiridde era ffe abantu ffe tuba tukitegedde, naye Katonda aba tamulangiridde. Enkiiko z'abantu tezirangirira muntu mu maaso ga Katonda nti mutuukirivu. Tewali ategeera, tewali n'omu, bonna baafuuka batasaana wamu. N'abaana abato abamu be baterako okunnyonnyola tebalina musango, tamanyi kibi na kirungi. Omwana omuto mu Zabbuli eya 51 olw'okutaano njagala owulira ebigambo bino. Laba natondebwa mu bubi, mu kwonoona mange mwe yanzaalira. Natondebwa mu bubi okuviira ddala mu kuzaalibwa kwo. Watondebwa mu bubi. Muganda wange ne mwannyinaze tuzaalibwa tukutuse ku Katonda.
tuzaalibwa twagwa, tuzaalibwa tetuli batuukirivu, tuzaalibwa tetuli balongoofu, tuzaalibwa twabula okuviira ddala mu lubuto. Ekyawula omwana omuto naawe nti ye akyalina okutegeera kutono okukyazimbibwa, naye bwe kunaamala okuzimbibwa ne kuwera era naye ajja kukola kyekimu nga naawe kyokola. Omwana omuto abeera mwonoonyi omuto atannafuna bufunyi busobozi kukola kyateekwa kukola, gwe ate atannafuna magulu anabba atya ebikajjo bya neyiba, gwe ate atannayiga kwogera anaavuma atya. Ekimugaana okuvuma si lwakuba nti tasobola, naye kubanga tannafuna busobozi obwo, naye bw'anaabufuna ojja kulaba kyanakukola. Olw'ekyo basobodde bannyabo, ffenna twafuuka batasaana wamu, ffenna twagwa, ffenna twayonoona, ffenna twawaba, bannabbi baagwa, Muhammadi yagwa, Dawudi yagwa, bapaapa bonna baagwa, terina omu atagwa mu luse lw'aboonoonyi. Mariya azaala Yesu yagwa, ali mu luse lw'aboonoonyi, eyeetaaga ekisa kya Katonda. Bino mbyogerako kubanga ge mazima. Buli ali mu lulyo lwa Adamu yagwa, yeetaaga kisa kya Katonda na busaasizibwe. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, okugwa kuno si kwabikola bukola ebyokungulu byokka, naye ne mu kikula ky'obulamu bw'omuntu. Bw'osoma mu kitabo eky'Abeefeso essuula ey'okubiri n'osoma olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu, agamba nti era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono byammwe n'ebibi byammwe bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe gy'ensi eno bwe giri, okugobereranga omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga, era naffe ffenna bye twatambulirangamu edda mu kwegomba kw'omubiri gwaffe, nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye baagala, ne tubeeranga olw'obuzaaliranwa abaana ab'obusungu era abatawulira buzaaliranwa. Toli mwonoonyi kubanga obbye ffene, toli mwonoonyi kubanga okutta omukazi, toli mwonoonyi kubanga obbye enva mu katale, toli mwonoonyi kubanga okoze ekibi. Ekibi okukikola kikakasa bukakasa ky'oli okuva munda. Ekyo Yesu kye yayogera mu kitabo kya Makko essuula ey'omusanvu onyo olwabirimu olumu, yayogera ebigambo bino n'agamba, kubanga munda mu mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi, obukaba, okubba, obwenzi, okutta, okwegomba, obukuusa, obuluvu, eriiso ebbi, obuvoozi, amalala, obusiru, ebyo byonna biva munda ne byonoona omuntu. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, byonna biva munda ne byonoona omuntu. Wayonooneka kuva munda. Okwonooneka kuno okwange si kwa kungulu. Twogera ku bigambo bino okunywa kye tuyita human depravity, nti omuntu yagwira ddala, mu ye temukyali kalungi, mu ye temukyali busobozi, mu ye temukyali maanyi gakyusa mbeera ye, byakola byonna apalapalanya bupalapalanya. Naye yazaalibwa yagwa, yazaalibwa yakutulwa ku Katonda, yazaalibwa yayawulibwa ku butuukirivu n'ensulo yaabwo. Yeetaaga bwetaazi kuddamu kuyungibwa, naye ye takyasobola. Samwiri ekyokubiri essuula y'e14 onyo lw'e14 kyava ayogera ebigambo bino. Samwiri ekyokubiri essuula ya 14 onyo lwa 14 agamba bw'ati, olira Bayibuli weegamba, ng'agamba nti kubanga kitugwanira kufa, era tulinganga amazzi agayiise wansi agatayinzika kuyooleka nate. So Katonda tajjawo bulamu, naye n'asala amagezi oyo yagobebwa aleme okuba omudduse gy'ali. Bassebo kitugwanira kufa, tulinganga amazzi agayiise wansi go takyayinza kuyoola nate. Muggwe temuli kalungi, muggwe temuli kikwegombesa, bonna baayonoona. Oba oyambala engoye enjeru, oba oyambala za kiragala, oba oyambala nzirugavu, oba weenaanika emikuufu, oba okwata omuggo ogw'ekitiibwa, oba omaze okunaaba oba tonaabye mu ngeri yonna, oba kutuumya erinnya ki, oba the most holy, oba the reverend, oba the venerable, whichever the word, whichever the name, whichever the description, ffenna twayonoona. Era akabonero akakakasa nti bwe batuteekako biteeke, naye tuli bavundu kwe kufa. Okufa kutukakasa ntuli bubi, yadde ng'abantu batuwadde ebitiibwa,
yadde nga tulangiddwa mu nkiiko z'abatuukirivu, yadde nga abantu batulowooza nti tetuyina kibi, naye okufa kutukakasa ntuli bavundu. Kyenva nkukowoola okutegeeza muganda wange, weetaaga ekintu ekisukka ekyo ky'oli, obulamu bwo okusobola okubeera n'essuubi ery'okuwangula ensi eno n'ogabana ku butuukirivu bwa Katonda. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'oyongera okugoberera ebigambo bino ebikulu era eby'ekitiibwa.